Essomo eryokubiri tugenda kugenda mu maaso ne bye twabadde tukozeeko, twabadde tusobola okulaga erinnya ly'omukulu n'ebintu ebirala. Naye kati tugenda mu maaso tugezeeko okuwandiika ebintu ebirala ku bye twawandiise tulabe. Ekintu kye tugenda okusooka okukola, manya nti buli lw'oba owandiika naddala ng'oyiga ekintu beera ng'okiwandiika nnyo era ng'okikola nnyo for fun, olw'essanyu, si olw'okuba nti okikola nga asoma ekitabo owandiika oyite buyise ebigezo. Naye bw'oba oyagala okiyiga okitegeere bulungi, beera ng'okikola buli ssaawa, ojja kufunamu oluvannyuma lwa byonna. Leero ekintu kye njagala okusooka okuyigiriza ze comments, nti bw'oba ng'olina bw'oba owandiika koodi eno, oluusi oba oyagala wejjukanye oba o-explainingire omuntu omulala gw'owandiika naye koodi nti kino kitegeeza kino ne kino. Nti oba wano nabadde ntegeeza wano, kati waliwo comments za bika bibiri. Waliwo ey'olunyiriri olumu, line emu, olunyiriri olumu eno osobola okugamba nti wano nabadde nkola bwenti ne bwenti. Naye ate waliwo ne bw'oba ng'okwegamba oyagala kuwandiika ebigambo nga bingi, singa si line emu, osobola okukozesa gundi ennyiriri ennyingi. Bw'osobola okukozesa style eno, kugamba wano oba osobola okuwandiika leero twasazeewo okukola bla 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 bla, n'ogenda ne ku line endala. Ebiseera ebisinga bw'okola bw'oti, eno eyalibadde line emu ndowooza ogiraba, kati ate egundi eba egiraga bulala, era ekuleetera n'okuleetera error eraga nti ekintu ky'owandiise kompyuta tekitegedde, oba owandiise ekintu ekifu nga tolina kiwandiika bw'otyo. So eyo line emu, ze zino line ebbiri oba ssatu oba nnya oba mmeka. Ngenda zirekawo olw'ensonga nti ekintu kye njagala tuyige olunaku lwa leero ky'ekintu kye bayita variables mu Luzungu. Kiyinza okumpa obuzibu okuvvuunula mu Luganda, naye nga variables zino oyinza okugamba ekintu ky'osobola okukozesa okwi-identifyinga oba okubeerawo buli ssaawa nga weekiri. Ngereka screen kano kaddaawo era tujja kuba tulaba bulungi kye tukola. Variables katugambe nti ndowooza mujjukira bulungi engeri gye tuwandiikamu kati mu PHP, nti bwe mba njagala ekintu kirabike nkiwandiika ntya. Nti omukulu Bobi Wine posted, tukozese example ya Facebook, nti Facebook buli lwogira ekintu, Facebook buli lwogira ekintu n'owandiika ekwata erinnya lyo n'egamba nti wapositinze. Naye erinnya lyo okuggyako nga walikyusizza tekikyuka, okuggyako ekikyuka nti ye comment gy'oba ogambye nti posted oba tugende ebusaabala. Era omukulu y'omu bw'addamu n'apositinga n'agamba nti era eddamu n'egamba nti Bobi Wine posted vote for Ono Kyagulanyi. Ndowooza mulaba. Tusooke anti kale katukirungiyeemu.
buli gundi tugiwe paragraph eyayo. Bigezeeko okulabika obulungi. Nja kubalaga engeri gye tusobola okulungiyamu, naye kati kwegamba kyenjagala omuntu abeere ng'ayiga owandiika otya mu PHP, era kwegamba otegeere empandiika rather than ekintu bwe kifaanana eri mu maaso. Ebyo ebyokufaanana mu maaso tujja biraba gye bujja mu maaso eyo olungiya otya ekintu na buli kimu, nabyo ennimi endala ze tusobola okukozesa nga HTML ne CSS zirina framework zaazo endala. Kati buli lw'empandiika Bobi Wine posted vote for Honorable Kyagulanyi, tugende ebusaabala oba nakubye Aida oba ki, oluyimba olupya kitwala obudde. Kati wano variables bwe zisobola okuyambira nti nsobola okubeera ne variable gye ngenda okuwandiika. Variable otandika na $sign n'ogamba erinnya ly'omuntu y'ani, nti ye Bobi Wine. Kati abanga ye Bobi Wine, wano tuwandiika erinnya. Kati bwe tuwandiika awo erinnya mu kifo ky'okubeera wano mu koodi yaffe nga tulina erinnya lye, kubanga liyinza okukyuka, tugenda kulaba nti lisobola okukyuka. Tukozesa variable eno name, ne tugamba nti variable eyo erinnya ly'omuntu, kubanga kati mu kitwale nti kale tulina system erinako abantu nga bw'olaba Facebook nti erinako abantu bangi, nti bw'ono ayinza okubeera Bobi Wine, olunaku olulala n'abeera omuntu omulala Chameleon obaani. Kati amannya gakyuka, oba bwe tukikola bwe tutyo tufuna ki? Tufuna ekintu kyekimu. Okiraba? Tufuna ekintu kyekimu. Naye katukitwale nti kati omukulu ono okuva bwe baamulonda, kati Honorable Kyagulanyi, bw'erinnya bw'alikyusa ye nga bw'alikyusa, ne wano kikola ki? Kikyuka. Kwegamba oleme tekomangawo buli wano buli ssaawa nti nina kyenjagala okukyusa, okyusa eno section yokka. Kwegamba ekikwanguyira. Katuddeyo ku linnya erimpi. Nkozesa Bobi Wine kubanga linnya limpi bannange. Tugenda kulaba variables zino za bika bimeka. Waliwo ekintu kye bayita strings, ngezi kwolaba ennyukuta ezo, nti tusobola okubeera n'ennamba nazo, ate tusobola n'okuyita variable mu variable endala. Tugenda biraba mu PHP nga tetunnagenda mu maaso. Kankomeewo, kankozese gundi zino wansi, comment eno wansi. Tusobola okugatta mu PHP, teweetaaga kubanga omanyi mathematics mungi. Modulus, bw'oba wasoma ku modulus akuyamba wano. Teweetaaga math mungi n'omwana wa P6 gw'amanyi oba P7. Nti tusobola okugatta, okwawula, okumultiplying, okugabana ne modulus. Ate tugatta tutya? Kati katutwale example nti tulina ennamba esooka emu, variable gye tucreatinze, ne tugamba ennamba eyo kebeere 10. Ne tubeera n'ennamba ey'okubiri. Eyo nayo katugambe nti kale 5 okwanguya. Kati ebiseera ebisinga oyinza okwagala okuba ng'oyagala okwata ennamba eyo ogigatte
oba ogyawuleko oba ebeere nga yeeyongera buli kadde okikola otya? Katulabe. Tugambe nti omugatte nze okugatta ennamba zino ebbiri mu kifo ky'oziwandiika buli ssaawa kuba nazo ziyinza okuba nga zikyuka. Mpandiika buwandiisi n'eŋŋamba nti nnamba esooka gy'abaana abayingizza n'ennamba ey'okubiri zigatte. Kati awo katukyuse kano tugambe tufunye mu kifo ky'okuwandiika kati omugatte otugamba omugatte so otuba nga tusevinze ne turefreshinga tufunye 15 omugatta 15 ezo ennamba ebbiri. Naye ate bwe tuba ndowooza kati mulaba sayinizi engeri gye zikolamu ze mbagambye wano wansi. Ate bwe tuba nga twagala twawuleko tugambe nti twawuddeko tufuna 5. Ndowooza mulaba okubala kugala tebabalimbanga n'omulundi n'ogumu nti nno okubeera puroguraamu olina okuba nga olina okubala kungi. Nedda, ndowooza mulaba buli kimu kyekola bwekoze nti bwe tumultiplyinga tufuna 5. Si kwe kubala okwo ate bwe tugamba nti tugabanye bwe tuti tufuna mmeka? 2. Ate kwegamba ndowooza mulaba ekintu engeri gye kiri ekyangu. Ate bwe tukozesa modulus tufuna mmeka? Tetufuna 10/5 tetufuna. So yeyo engeri gy'osobola okukozesaamu variables nezibeera nga zikyuka. Tusobola okugezesa ekintu ekirala. Tuyinza okuba twagala okumanya omukulu ono emyaka gye yazaalibwa nti oba bw'ateekamu omwaka gwe yazaalibwa n'agamba nti yazaalibwa mwaka ogwo naye nga twagala okumanya leero alina emyaka emeka. Kati bwe tuba nga twagala okumanya leero alina emyaka emeka tujja kugamba tuteekemu omwaka gwa leero 2018 tusobole okugamba bwe tutyo. Naye bwe tukikola mu ngeri bw'etyo kiba kitegeeza nti ate omwaka ogujja tulina okujja tukyuse wano. Leero eno tugikyuse tugambe nti 2019 oba oli bw'aba nga hakinze code kwegamba security wise sina kirungi ng'ovudde ku kyokuba nga ogenda kuba omala obudde nti buli mwaka olina okujja okyuse tuyingidde omwaka n'okyusa. Tusobola okukikola mu ngeri endala nti waliwo gundi constants oba functions ze tulina mu PHP kati nga date nti bwe mpandiika gundi eyo date bwentyo ne nzija ne ŋŋamba nti katugambe tugenda kufuna myaka gye kati tujja kuleetingayo ka variable emyaka ka variable as of today which is leero kati bwe tugamba sooka tukuleetinga nabwo tuleme jwerabirayo emyaka funa emyaka egyo tuba twagala tugambe nti leero yawulako
n'omwaka gwe baamuzaala mwaka. Nina ekintu kye njagala mbalage mujja mulyoke mukitegeere bulungi nti bwe mba mpandiise nga bwe mpandiise leero, kansooke kale nkyuse kino mujja kitegeera bulungi oluvannyuma 2018 nti bwe mba nga mpandiise nti leero Bobi Wine alina emyaka 36 as of today 2008. Bwe tukiwandiika bwe tutyo omwaka bwe gukyuka tuba twetaaga okudda tukole ki? Tukyuseemu. Naye bwe tugamba nti nno tufune leero date, tuwandiike function bweti nti date, ate tumale tugambe nti tuteekemu date eyo twagala ebeere ng'eraga mwaka, so that nti omwaka ne bwe gukyuka system esigala ng'etuwa ekintu kye kimu. So bwe tujja mulaba gundi anti eri very first oyinza obutalaba nti kikyuse kye kimu naye nga ekuwa answer y'emu. Ekuwa answer y'eki y'emu. So osobola okukiwandiika bw'otyo era ndowooza kati mulabye variables engeri gye ziyambamu. Lesson eddako tugenda kulaba signs endala z'osobola okukozesa ate tulabe n'okulaba ku advanced level oba level eddako bwe mba nga njagala kuteekawo nga conditions oba terms nkikola ntya. Naye nga mwebale nnyo, temwerabira kusubscribinga. Alina ekibuuzo kyonna kireke mu comments, nja kuba nga nkuddamu era nga mbakubiriza nti mweyongere okuba nga mupracticinga as much as you can. Era bw'oba nga olina obuzibu bw'ofunye bwonna teweŋŋaŋa kumbuuza kibuuzo kyonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.